Yes, okay, yes, Allah tugende basa atendete. Ekiyimba John film tandika butandisi. Ebyokola mu maka ye film etandise mbulambalamba ebyokola. Kale no tuli Kachanga Island gye tandikidde film ya fene egenda maaso ekyali tandikwa. Eri muntu oyogera kazinga webayogera ku kazinga tegera empuuta ngege mukene bingi Nalukenge Rachel kusikureni. Kale no makamu tulengera waliwo omukyala agenda maaso ng'omanyi ovunazo omukyala yenna ewaka kulongoosa Segujja Richard nga ne kusikureni kwale. Kale ntuba tuli awo ogenda okweregereza aliwo ayingidde. Kale no omugenyi ono baamusanyukira nnyo naye nga mu kaseera we yatuukira ate nnyinimu abadde ayambadde agenda ku mulimu. Kale no bamwewunya engeri gy'akedde kandi atuuke no obudde bw'okumakya Nalukenge Rachel Abromo Ken be ba producers ate nga Kiyimba John director waayo ekyatandika butandisi egenda maaso. Omwana w'omulamu oli kale ogenda okweregereza ebbanga nemaze nga tebalaba muwala ono omukyala abadde amwerabidde naye bwawulidde erinnya Joan n'amanya muno ye mutuwala waani wa mulamu we. Kale no baawe yayina sisita we naye najjafa. Kale no yemwe twala eri omugenyi omuyingizeeyo ali mukebera mutwe alina enviiri ez'ekibuga ate yalina kitambaala ekyekyalo kati awo wabaawo enjawulo. Kale no yamusanyukira Joan yayingiddewo Jowa ekyatandika butandisi ensi eganye sayidi eri n'asalawo ajja ewakojja. Kumbe oluvannyuma kojja buli wasiibula ng'agenze ku mulimu alina gy'atuukira alimu olubuluujo kojja ababuluuja ekyali ntandikwa eya firimu. Bannaffe bano yasiibudde omukyala agenze ku mulimu balina n'omugenyi ewaka naye balina olubuluujo Jajja munange tutono tutuse jajja oyingirewo yindawo jajja okujja kwe si kwa boda oba kagaali ayina entambula ya lumyanso battu muyingidde battu kati wekemuze ensanyuse naye wemujjidde mbadde mbeetaaga kubanga saddaaka ze mwasuubiza twali tugambye 1,000 ekyo kale sooka oleeteyo mu wiikendi tube nga tuwummulirako awo. Bajjajja bano balina saddaaka ze baagala ng'omuntu waagala ndudde okunywa ku malwa. Bajjajja baagala muntu ekyali ntandikwa tujja kuleeta ne oba osabye 10 olooja ogwe obalengera. Kale no mu nsi muno ebiseera ebisinga abantu abalina bwe balina ebintu mwe bakkiririza bano bo ekyatandika nga buli gyemuke yakutuusako mwenna beetaaga ebina Uganda Majestic Plaza we biba so nga nabategeezezza ge makeera yensibuko ebina Uganda. Kale batumye saddaaka beeyongerayo jajja engeri gye bamuyita kojja ekyali ntandikwa munnange tudde ewaka ate omugenyi yakyadde kati bagenda maaso. Ono ye mukozi ow'ewaka wano naye alina engeri gy'agenda maaso n'okutya kojja woono alina ebintu by'alina omwo mu nju oba alina mu byokuula oyo ne tewali yadde amayembe ono yamugambye bwe sibikkiriza Joan ono yalimu okubanga akakasane Katonda ye mulogo teri mulogo ku nsi kuno okujja Katonda mwennyini buli kizibu kyotuuka Katonda yabakikuleetedde so ogamba okulogo oba olwana ne Katonda direct. Kati ono yagamba nti ab'omunju ono balina ebyokoola mulimu oluusi aba yeebasa ate kirabika bisula kumpi n'ekisenge kye ye ng'omukozi awulira ngumi buli kiro naye buli wamulisa
talaba ngome bwe ziva Joyze bwe. awulira okukaaba Tegeera. Hey. kumbe maama ajja bali mu mboozi omugenyino Mukolashe. bane muli kuki Emina bya. nabagambye okola emirimu agimaze gye tubadde twogerako tubadde tugenda kumaliriza wamma abadde aŋŋamba byo twaŋŋambye ebyo ono n'amugaana okimalayo ayogedde ku kyebyokoola kati ye ng'omugenyi omupya omuntu anaakujja ku mmere agamba wano waliwo emisambwa odduka odde gy'ova so nga mukazi watu ne gy'ava nayo kirabika bizibu byereere munnange bwe tuve nga tujja tudda erudda waliwo omusajja mukulu ate yatuukira erudda naye alabika ayingira obuyingizi kazinga njagala olabe kale nno ogenda okweregereza omukyala naye ng'amwaniriza bamuyita mwami wano bamusanyukira nnyo era kwe kumuyingiza kale nno wetuveeyo ne tujja tudda omukyalo ono gwe twalengedde ng'ali ne kojja Joan balina oluwoojo lwabwe kati omukyalo ono ate bizinesi gy'akola akola mu mirengo kati wano okulayika nojja mu mulengo olina okuba nga olina ebitundu omanyi waliwo ebintu ebinyumisa omuntu byabeera nabyo ku mubiri gwe kale ebibeera nga omugaso gwabyo ki owamaaso okitegedde tugenda mu maaso kati abawe emirimu ensi wano weetuuse abaana bawala misomo gyalema mirimu gyabula ba aido naye nga basobola okulekaani waliwo omulimu ogwasigalira ogw'okukuluusanya kati abaana bano beetwala mu kaduuka ako omukyalo ono yakakulira abaana ob'obuwala abaagala okulya ssente mu kuluusanyizibwa balina okuba nga basanyusa bakasitoma olabika bulungi kyobula basooka kukebera owulidde oyinza okuba olina enjala ziringa za mwamba nojja oyagula kasitoma bakebera efigo oba kweri yabagamba bonna abasigadde bizinesi weeri naye baawe tamugabana temuyina figa gye mugenda mulaga eyange gye nnina emumala muwulidde aleese kubatunda abaana b'abandi era we mumulaba nga azze wano mutambule nga abatalina figa mugeze kulanga mukuniza figa temunyeenya byana biwala byebyo bito bizinesi esinga okukola wano babireese kubitunda Gwirandi Road omukisa guguno Hard's Property Management tuze kunya ennaku y'abapangisa olina amayumba tegavaamu ssente wabula ng'ogobagana bapangisa tukwasa amayumba go tukubangize tukuwa ssente z'omulundi gumu ffe ne twebangiza tukulabirira ekizimbe kyo ne tukikuuma nga kiyonjo gwatwetaaze tusangibwa Nansana ku kizimbe kiriko Bank of Africa omwaliro ogusooka opposite Kenjoy Supermarket okumanya ebisingawo 0758 24 9 oba 0702 06 beba Hard's Property Management. mulimu ki kukuluusanyizibwa ogenze kufuna ndaga muntu mu kugombola bakubuuza okola mulimu ki nkuluusanyizibwa gwe mulimu gw'okola gaano tugenda okudda musajja mukulu gwe twalengedde ng'ayingira ekitundu yono kani ngamuganika ojja onoosonyiwa munange baaba butakubira naye nabadde ninamu obuzibu nenga nina kulayikani nyanguwa mbe nga nzija gy'oli ngeze kulayikani ntaasibwa naye ekibuga kyokya kani ngamugaaki ekibuga kyakwokeza kitya kati yambuuza bayabbye omuntu kubanga ku kino ebizinga basinga ogenda ku bizinga ekibuga kibadde kyamulemye mbuba kyamulemye mbu emirimu gyabuze oba akokulya kabuze wa abasinga bagenda ku bizinga ekwekukuma nga yeetikka ente nga bamunoonya kati ne mugamba mbu alina obuzibu bw'alina
Chichi. Kahani munange mutaka nga atandika kunyumya ebizibu ebyamujjeewa ewaabwe. Olunaku lumu waliwo omwana muwala akomawo. Temusomye? Akomawo okuva ku ssomero asanga kitayi ku kkubo. Ambuuza lwaki simusomye. Nkeni omusomesa atugambye tukomewo waka musimanyi oba leero tikyazidde. Olimba erabika Mother's Day naye like agambe tikyazidde. Mugende waka kubanga tikyazidde. Kati kye bagambye ndi muyina kuddaka. Ife director atugaye tukomewo bukomi kubanga nkya oba leero. Eyawedde abadde Kannakyenyi olutategerekeka alinga mulimbalimba abagambye ogende waka kachoddaka. Anti ngeri eri musimanyi lunaku lw'abakyala. Nze sinze kwa munne batugaye baba lunaku lw'abakyala kireka ntya natugaa tudendo yasutulu etegekere bulungi. Ate taata yakoma mu pitu n'ava ku ssomero anaabitegeera atya ensoma y'omulembe guno ng'asindika mwana kuddaka. Wuyo Nache Nakyenyoro bulungi olyoti kali agenda otuuka eka nga maama yuno babagobye kiki school fees twakazisaayo okomye okola ki? Batugambye mutukomewo enkya lunaku lw'abakyala. Lunaku lw'abakyala kale lunaku lw'abakyala naye olunaku lw'abakyala sooka ojje nzijukirangage naye olunaku lw'abakyala telwali lwa mwezi gwaggwa. Kira eri yali Father's Day jojjukira omwana ono Nakyenyoro alimba alina supu yeno maama najjukira kituufu yali Father's Day ne ba Father's Day balina olunaku. Nakyenyoro Nakye jangu wano saagala mwana kumbuzabuza nkuyita oli eyo otula butuuzi onsobedde oyagala nkunonena muggo nkusikambule. Jangu wano kyana kyakula kita kino maze nkyayambala ngatto naye nga nzijja. Gwe wadde okimanyi abazadde bw'azaala omwana n'agamba nti losi kati Nakyenyoro omulengerengeri gyatunula if loss was a person jangu wano Nakyenyoro kati maama era nzize sembera Nakyenyoro omulengera bwatunulanga ekyeggulo soko gye wano kati nkonga abazadde alabirawo omwana ono abuzaabuza bamukwata amalindako maama nawe bambi maama nawe lwaki onkwata oyagala kunkuba nkuba nyagala kebere ndaba baddala kituufu enkya Women's Day namukyusa yamukwata biviiri okebera amaaso gabadde maama lwaki onkebera amaaso ogenda omukwata mu ntunuusi namusumulula mwana gwe ntunuusi ng'ekubanga eyandereya yakwatirawo akambe. Abazadde bamanya semberawa jangu maama tonsala gwe njagala kumanya ani nanyini lubuto. Kwa nini yeye amepeleka siani kama ye amewaandika mkibuku kyako? Mama nze sirina lubuto mpozi gambire mmere. Mama olubuto lwa mmere gwe bamugobye ku ssomero ali tumbo omuzadde yakimanya taata yakoma mu pitu nabivaako no maama wa P6 ategeera ate abaana baddingana nnyo ebyabakadde byabwe bwe babagoba mu masomero. Maama naye emyaka egyo gyegyo gyennyini kati yali yeraliikirira ekyamutuwako tekituuka ku mwana. Maama kale nsonyiwa omwana gwe baatuuma Nakyenyoro lengera bwafuuka kyagaba ebintu bino. Maama yalaba ng'omwana ono kyamukoze amuyisizza bubi
tutunze ente osome kubanga omuzadde atalina mulimu nga mulimi ku kyalo ebyo byatunda abaana be kwe babeerera ng'obulamu butambula batunze ente embuzi bazitunze bazimazeewo kyatandika kamaama nsonyiwa nange saategeera ate ategeera baba bakwata mukwata kisaana abaana ano olubazaala n'okissa ku minzaani n'omanya oba tokoze loosi. If Ross was a person is in a chenyoro. Bambi. Bwe baluma amatooka amanene ge gatundibwa obutono bwe bali obunyalo obwo omwana asobola okusoma tukuvuddeko. Senga kiba kisoboka omwana n'akusobya ng'omuzadde sene z'omutaddemu n'omutuga n'aziwanda. Kaakano munange taata naye teyakikomyawo. Agamba ndi abadde avaka n'asanga muwala we ng'ava ku ssomero n'agamba leero simanyi babagambye bakomewo enkya simanyi lunaku lw'abatiija simanyi lw'abakyala nga sibitegeera kati njagadde mbe ng'ombuulira kiki ekituufu ekiriyo ebyo ebyawumenizidde byali byaluli biri owiiki ewedde yali wimenizidde omwana abaana b'ono ye bali ku ssomero ye ate abasoma mu ssomero erimu nerya nakyenyolo alina okubanga waliwo ensonga lwaki omwana oyo agobeddwa bwebanga si school fees waliwo ekirala mugende mwetegereze bulungi kale no wamugambira bino ewaka kibooko zaali zatandise dde okunyuuka kibooko zaali zatandise dde okunyuuka nakyenyolo asobole okulekani anyonnyola ekituufu kale ono yamuwa amagezi n'amugaliwo omwana kyakweka gezaho okulekani okitegeera bulungi ensonga eyo be ng'ogikwasaganya tugenda maaso ne sinema katusooke tulabe dodaba gye biggwera nga nno munange tugenda okudda ewaka maama atudde wano muzeeyi musajja mukulu waayingirirawo agenda okuyingirawo kiki yasanga maama mweraliikirivu kadi yamubuuza ki ekibadde omanyi bataata bakuba bamaama ab'empi ba n'omulaba olubanga lumusowooseeko awo kali ng'amugamba omwana munange yamazeemu amaanyi yasooka n'akavalinga ettama mwami ono wampi bo oluyina owulira nga akabaka siguse sibitegana bitege byayogedde sibimanyi kiki omwana ngeza kali ng'amugamba abakazi abakulu abaana bavukiridde awe batyo bwe tuba tunuulira naye kati ngenza okwera omwana wange era amaaso gano maama azze abinnyonnyola mpola mpola naye omwana abaana bababuulirira naye tebawulira bw'akebedde omwana amaaso alabye ndi yasoba yaliwo taata yatabuka nnyo nakyenyo wanye taata maama obyagambye byebyo basibye ebyo ate ono akuba empi ba oluyina oluyita akabaawo leeta oluba jangu wano wakolaki amutandikira bakobako wano erera talina fomula munkuba abanga akuba omubbi omwana kyakoze tekimuluma kubana baba bakulu bakikola buli lunaku naye sente ze bambi yakikubanga nnyo kyova olaba kifaanana n'abanyazi yogera ali nanyini lubuto omanya omwana w'omwalaaya omuwala atamanyi nanyini lubuto omanya gwasanga gwalumba bono yanguwa bwakisika bwakisuna amabeere bwasika amatama bwakuba obuba kyanagwa gwe olabika gwe tunde embuzi kyoka mukazi batunze buli kisolo kyonna batwale omwana ku ssomero kukiwenfuna mu mutabani wa namunya naye omwana yabayiwayo
kali kumbe embireze ezamuddusiza omwami ono kyekyo ye yakwata mu kikolobero ye yakwata mu kikolojero wabula kati nga omanya abasajja kuba tetumanya buli omu gyenvuddeewe oli ayinza okubanga naye gyenvuddeewe yakola ekikolobero enfirimu egenda maaso omwana w'essomero poliisi ekkomera lyeweyitira simanyi kuba wali obikola manyi obinaavaamu nenze kugambira okkomera abaana babanyina kiki empisa mwazijjawo ebizezeze mwabijjawa simanyika bigurupu ekikolwa ekyo tekitera kwegamba muntu mugagwa akusinze kuba abasinga buli omu bayise mu mbeera eyo musajja wattu yeegayirira n'agamba neekojja saamanya nga bw'omanya ebintu bino eby'emmundu ate tosobola kuba na mmundu magazini noba nga togezesa olabe masasi oba mwegali kale yayingira eddwaniro n'alyoka atokosa emmundu n'alyoka akuba omuyekera mpaka ku ttaka era ekyaddirira ng'afuuse w'okulimino gyemisinde gino omuntu eyadduse okufunisa olubuto bamuyamba kuba munange mu nsi buli omu musajja ate ku nsi kuno atakikolangako yabakuba munne ejjinja owulidde kale munange yasaba kojja wabe ng'asobola okulekani abeera naye tugenda maaso yese gujja Richard kojja original names kale munange ale naakola ki oli mwana wa mwannyinaze nina kulekani nkuyamba mwana wa mwannyinaze kyakukolera yadukidde wange muyambe nja kukuyamba lole engeri gy'addukidde ewa kojja aye ne kojja naye bwamugoba aba akoze bubi tugenda maaso kaakano tuba tuli awo nga waliwo ekirala ekiyingidde water bus ogirabye ennyonyi eba air bus naye eryato eryo liba water bus neyingira etikka buli kafunkunaale eyo gyolaba water bus si nnyangu yotebeera na landing way ebeera na docking way ne parkinga wajeeba kati ate kondakita aba n'emirimu ebiri kusolooza ssente n'okufulumya abasaabaze kati osanga kazi towange nti omulimu gubeera gujjiddemu okugaga jangu business okola mulimu ki nze ntikula water bus ababa bazze waliwo abaakatuuka kakane yakatuuka omu kubatuuka bwatuuka kazinga kano naye yajjukira nagamba abasinga abaddukira ku bizinga eyo abaako amanyanga gaba yakola emabega kati ono munnaffe omu kubavudde ku lyato ajjukira ebimuddusiza gy'ava yalina omukyala ng'amwagala nnyo naye lunaku lumu akomawo ng'alina ebimusobedde kati yasooka omukyala n'amubuuza mwami naye muno lwaki tuddikira ng'engatta ebweru anti munne wano w'olinyise nga toba nsiimudde waate nga tugezise tomanya wabye zirinnyeemu engatto zirinnya mu bicaafu bingi bw'obiyingiza oluusi biyinza ovaako obulwadde naddala abantu abali mu kifo ekifunda bwe kityo kuyinza okugirawo obukooko obuwuka obw'obulwadde ne bugenda mu masowaani ate mwe muliira kati wenna bwe yabigamba ng'omwami naye lwaki ompisaamu bw'oti amaaso bannange engatto bazigiramu ku mulyango mukazi yakanda kunenya musajja nga omanya abasajja kani ng'amugamba naye waayi nze naawe ani akulira ennyumba eno ye wajjawo etteeka erimpa amateeka ku nju eyange nsobola okugenda buli wamu wenjagala ne ku buliri kuno nze nkubuulira kati saba omwami ono yamugamba
teri amugana kuyingiza ngatto buli wamu ne ku buliri alinnyako naye amasuuka banene njogeddeko bwogezi si mu ngeri si mu bubi toddamu kwogerako bwogezi ng'oyogerako bwogezi ngaani mu nnyumba muno gwayogera nze kiragiro nze nduumira nze ŋŋamba n'okola kyo kye ŋŋambye ate bwe nkugamba n'otandika okulebeza amatamu oli wano olebereza nsobola okulinnya buli wamu ne bannange munnange we mba nkunyiiziza nsonyiwa munnange baffe oli awo oyo omanyi omusajja atalekeza akameezi enkya bw'ati bw'aba ajja leero ng'ayomba yeebogoza oba olimu amagezi gundi gwe n'ekireka nakola loosi gwe kikazi gwe sandikuwasiriza kikazi gwe mwotunuulira omunga enjaba omwo olina ebisiraani nkulaba n'okulaba kirabika n'obwavu obunnuma gwe kyoto buli kintu kyange ekyo bye wansanga naye byonna byagwa ne biggwawo byonna buli kimu ne kiŋŋendako esowaani ebbiri ezepaasi ze yalina buli diiru zange zenkola diiru zonna zifa omanyi bagamba omukazi oyo yasibukako omukisa gw'ensimbi oyo gwolaba buli kimu kyenkola lwaggwe lwa bisiraani byo by'olina yamulangira ebisiraani sagala mukazi wattu ate munnange ewaabwe baali basuula ku mufaliso gwa luwanyu nga tebannamuwasa abakazi be bati abasi waakuddayo ng'ewaabwe baali basuula ku luwanyu n'atuuka awali siponji mwami kendeni munnange mbadde nkwegalidde onsonywe eka naawe wali nja kubaggwe toddamu kwogera kigambo ojja kunyiiza oli kanzije bebi kankusanga awo ku mukaaga we mba nkusanga taata maloboozi jangu taata maloboozi yekyanze waliwo amukubidde essimu n'agenda amulaba omukazi omulala atali wa bisiraani naye bannanga baavo balwaki beekaniikirira ng'oba otya n'abakazi babiri ng'okyali muzigo yi bannange seeno mukazi wattu yagakaaba kaine mukama katonda nze nazza gwaki lwaki nze ndi mu kubonaabona okukira ku balala nange nandibadde niko mu bulamu obweyagaza oba oli awo nange naye nze nembeera nga mbonaabona nembeera nga sifunye ku ssanyu mukama katonda lwaki nange sifunye omukisa ogwayi mukama omusajja ono naaba akala empisa embi ezimulimu n'ozimunuunamu nga luseke nezimuvaamu n'aterera manyi teri musajja mubi wabula katonda gwobafuula ababi kati ajjukira yakatuwa ku kizinga ekyamuddusa ki kati yakomawo ayomba omukazi yamuyita taata maloboozi koyini mukwana neki ekibadde bane kiki ekiriwo ati obadde ki ndaba okomyewo wenna oyambudde engoye toziriibwe obadde ki agenda omubuuza engoye gyazitadde naye mazima ddala gw'omuze gwa zaala gwakumeramu esaati bagikubyemu zaala kusiriikiridde naye sikunyeze naye era okyantinkuula era bujege oyagala nkubuulira ebizu byempisemu toyinza kubeerako awo n'osirikako ng'abantu abalala balina amagezi owaawala buwaawazi kyosobola kukola kyakuwaawaala stupid genda kusirika leero siri wakusirika ssebo tuusewo lunaku zaala yakuleetedde ebizibu byonna byogamba ebisiraani ebikuliko gw'obyereetera sikuleeteranga bisiraani gw'obyereetera zaala gw'ozannya zaala oyo talina makulu okuggyako obwavu gwe kennyini gw'obusombasomba wano mabega byonna ebyazaala byoliko byebitulete kakati bakubazaala bakugjamu sente ez'omu nsawo ne bakuba n'amasaati masaati bagatute simanyi oba n'omusipi alina ayita mukebedde nangato kazigo lwaki onjogera ate byegwogera byebituufu ate gwogera ne gunjogerera ebituufu byonna byegwogedde kakati omusajja yakakana ku mukazi n'amutugga tuga butuzi enyerumu nti eka sirinayo mukazi ogamba nvaako
kikazi nchiga kindeka tekinvaako nojula okituga ate nojja okitugira yatuga omukazi omuyayi yatuga omukazi kati adde amanyi bino byatera okudda onaamusuna empi maama kawogo safaari namuzigo yamumaze eddanga bweriba egenda maaso nagenda tenga bulijjo emize kwezaako evudde Mbumala Studios MK Majestic Plaza nga bulijjo efirimu egenda maaso ebyokoola mu maka yawulira nga yagala gakaaba kino kyatuuseeko kikyo kye bayita obutakirabangako kale no yebuza ekyokola ofulumya otya omulambo era ogamba otya abalani omuntu afudde kachanga kadi olwamala otuuka ekachanga yamanya ebyebizibu abiddusi mukazi yamuleka mu nju n'akwatamu obugoye obusoboka n'atuukira ekachanga Gwerandi Road omukisa guguno Hard's Property Management tuze kunya ennaku y'abapangisa oyina amayumba tegavaamu ssente wabula ng'ogobagana bapangisa tukwasa amayumba go tukubangize tukuwa ssente z'omulundi gumu ffe ne twebangiza tukulabirira ekizimbe kyo ne tukikuuma nga kiyonjo gwatwetaaze tusangibwa Nansana ku kizimbe kiriko Bank of Africa omwaliro ogusooka opposite Kenjoy Supermarket okumanya ebisingawo 0758 24 9 oba 0702 06 88 24 beba Hard's Property Management. Ano munange oluvanyuma tugenda okuddako eno mukyala kojja atalina bye yeebuuza kyava yitabba enzija ya Lawrence nga sagitegedde kale kumba omukyala atandise olaba kino bino ebyantamanze ku bugenyi bino wano bakulaga ni bakusanyukidde okujja ne oludda mu kasenge nga batandika emmere neetumala nsaba okikuume kakati ensi ebintu by'okukyala bino kisaana okukyala nga wookyala otegeddewo bintu tebikyali naye ebyo byakuki olina okwekyaza kubanga nze kadi yo omukyala atandikiddewo dde okumanya omukyazi ono yakyadde omugenyi addayo ddi akyaluka ddi wange kasitimwesize tewali buzibu ekyamugobeeri naye omulenzi oyo watuukidde okuleka nejja eno gye bamufubutudde kyekiriyo kulotakikole okutonoonera erinnya eri engeri gye yavuddeyo nga yafunyisa abaana b'abandi embuto mwami naye naayinza okukola kintu kyekimu erinnya lye tulinayo nga tulikoleredde ebbaana ekyo ono yagamba ni apaana naye ate ntera si mumativu ensi nade sinza mugobera kani nga mugamba neesinza mule kugamba nti genda oli mwana wa mwanyinaze naye munange oluusi omunaye oba tomwagala mu mbeera yonna omutegekerayo ensobi emu n'agigwamu bw'akola ensobi emu osobola okulekani awo mwawukana simwesize kweninza munaye omusajja oyo simwagaliddeeko ddala kubanga mwana wange kubanga munaye tugume aye tunaakola ki simatidde mukyala tannamatira era tulina abo ab'ekikaabo bajja mu maka ne balyoka bamalako emirembe ono byatayagala abeerewo paka nga ebintu bye kyemmanyi bigenda kuggwa mangu atambula agenda kkiriza mukyala abeerewo kale n'omwami yageza okuleka niyegalira mukazi we nakumala abe ng'ategeera mwana mulenzi oli embeera gy'alimu
aye n'omulenzi ono gwe bayamba tajja kulayikani abeera wano nnyo kubanga naye akimanyi ono bali mu kumuyamba abadde ali mukaayana kumba alwisa kojja okuyingira ki amagye kati tugenda okudda eno laba abalogo bano nga batandika okwanjayo ensonga wuliriza yanzigwako mirimu gyakootana jajja tebitambula bulungi ndiwe nasayininga contract ne United Arab Emirates toyina muzzukulu naye jajja nasayininga emyaka 2 nesitambuddeeko wadde n'ekitundu yangu wanojja tebitambula bulungi jajja mutulaba kunyirana genda okwetegereza aka contract ono baakamuggyako tujja kutereera nga tubikozemu jajja bwekuddukira wano olyose nojja muzzukulu azze jjajja abe nga amuyamba nasooka bwe yali yasayininga ka contract ne bannaffe aba Arab Emirates kugira ddala naye ka contract tekawandaala ne bamugoba n'omwaka teyagukolayo ate gwe wasinga okujjawa twali twasigazayo sadda twali twagamba otwetera saddaaka yaffe naye tewaleeta tuba twagala okunywanywa ku musaayi wagala tutunywe gwe songa tuzi omanyi bajjajja bano wootabawa musaayi mu budde gwe gwe banywa bina bikola ki biveewo abenga ebintu bitandika okutambula obulungi kale neyagamba bajjumbire ennyo ku kya saddaaka ebaba tebakikoze n'emirimu gyabwe gibeera givumbeera ate gwe waliyo nabe emirimu gyaffe gitambula bulungi emirimu gitambula omusaayi guno yabanga girisi mu lujegere we mutaleeta musaayi tubadde tutambula bulungi naffe bye mwagala tukole tujja bikola ekirala tukimanyi nti twe n'abakyala w'ekyalo kino mukakiyamaani kale ono yamugamba engeri gy'oli nti gwe mukakiyamaani n'abakyala w'ekyalo omukyalo ono kyokka yalina akabondo kali akatunda bamalaya banneekolera gyange abo kati bamugamba tulina ebizibu bingi nnyo ebitutawanya ku kyalo kino ekyo lwaki tukolera naye nga biviiridde ddala ku bantu bano abakoze ekkanisa ey'obulokole Ndakiyama. owulira muwala kale eno bamugamba alina okugamba kyeyamaani abantu bano babenga ku kyalo kuno abalokole bagobwako bwe bayita yesu yesu ne bamuyita emirundi mingi eno misambwa giwulira okusiibwa okubabuukiribwa ate emisambwa buli gibeera nga tegiteredde nagyo giba tegisobola kukola mirimu gy'abano kati munange ono ngaga mune munange jajja omwami wange nga woolabye munange obeeka engeri gy'otuyamba tujja kukikolako agoberenga kyana kyatubeera muwa kale nga mugamba ensonga z'omwami zategeereddwa buli kimu tugenda kuleka tukikolako bulungi ano munange oluvannyuma tugenda okudda eno ono ali wano abirowoozaamu kano kamuyita mutabani kawala kakojjaawe obadde mubitabo kabadde kalina ekagala okusoma kati kagala ono oba akayambeko kati eno enamba eno ensumbuwa eno obuntu bwangu nnyo kani ng'amugamba jankulagirire nakugatta kitegedde nti kano kabonero kagatta ogatta wano kaddire n'otoleko sewo owulidde wano wakwawula genda maaso amulagirira kali kumbe mama waako wuunajja agenda soka olindeko Okola kyawo. ono nakugamba empitaako omusungazo Kola kino omwana wange. omwana nga omwakaza ye mbadde mulagirirako Bijjo gw'omulagi. omulagirira bulijjo gw'omusomesa Kusanga. gwe wonoddamu okumanyirira omwana wange bansonyiwe mukyala mabeere Ate gwe weesonyiwa omwana. bamusanze amukute ku bbeere mukama katonda Sanga naye. kyobala bagamba amazima gakaawa abasinga tebaagala googera ono yayogera nti yafunyisa omwana w'abandi olubuto kye kyamuddusa kati ate kawala kakojja kali myaka egirabika okuba ni kafuuyirira naye ono ye musiru eyenkanidde awo ayinza okwagala omwana wa kojjaawe
kadi ssebo mukyala yamumugobako n'agatodda mumusemberera mutwale eri obuseegu ano tuddako wa musajja mukulu mulodi uno yeeyongerayo ne mukyala we alese omukozi amulagidde ekyokukola omukyala yono Narukenge Rachel original names oyogerako naye ku ssente zaffe kakyava mubuuza naye omusajja ono gwe tubanja akasente kaffe mugamba atukafuna ddi yeyogeddemu ate zaffe ajazitu kali ngamugati yayogedde naye ebbanga si ddene era namukakasani akasente kagenda kukabawa kwangi kati abagenda akane kamuyitako dadi katabanike kani nga mugaye wantumidde kuleeta eddagala ery'okufuuyira ebisolo nabadde nakineerabidde n'omukyala gwe nasanze naŋŋamba musimanya akutumidde naŋŋamba kani nga mugaye omukyala oyo namusanze awo mutegedde bireke wama yagambye eki yatubuli mukyala yagambye eki yagambye mbwakumisinga era akwagala nnyo munnange naye ne wakubira essimu tokwata lwaki ate abaana bawa obujulizi mu kooti tebawayirizaamu naaka nga bwakiwulidde bwakigundawo kano kaseka kino sakulagidde omukozi bamugobawo genda eri kakwe musajja gwe nakamanya watandika n'okunkuba ozungazunga oliwa n'omeketa amannyo olinga ameketa kasooli abaana olabayewono sebagambye bagende mu nnyumba walina gwolabawo ensanya tandisa ozifula obusungu musajja mbwamukubenga n'abaana balaba kumbe ono asoose bagoba naye oli kyenzi saamanya ni oli kyenzi kakati naye gwe mukazi gwebintu ebyo twalitogeza kunimbalimba olinayo omukazi omulala nejobadde ontwala simanyi awo tusikyagenze twalayo gumalaya gwo kirabe bano be bakazi abagezi ayomba dda waka abo be bagezi omanyi omulembe gwakyukamu onoba ofulumya ebintu osanga mulimu omulala wiiki eyitawo tebakubira kasimu musajja yankyawo ebyaddala ng'ate gwe wasiba emigugu n'ogenda kaaka tugenda okudda eno mukyala kojja ali wano atintima yakatintima atintimuka agenda otuuka nga omukyala nga omwami agenda okujja omukyala amulinzi naye sagamba nagamba nti mutabani wonaze si muntu mwangu musanze n'omwana waffe ng'amukutte ku mabeere abadde amukutte ku mabeere bannanga abadde aganonyamu kyo omusajja omukulu atayonka sigandi ali musaizi eyonka adde agagazaaki omwana gwe nayamba naye naawe tubanga oba ayinza okwadde amuyambako obuyambi nanga muyambi bwatu bwakoze mwana ono nabadde muyambi naye kati atandise ate kukwata ku mabeere akute ku bbeere oba ku nnywanto it is the same area nagamba mugobeewo n'ogaana olabye atandise bw'otamugoba ojja kusanga avudde ku mwana nga nange akuta ate abakazi ayinza okusuddiya n'olabanga kyekituufu biki byoyogera toddamu kwogera oyo kasasiro mukyala leka naawe kati leero ali ayitewa kaisawo omukazi yamugamba afuluma agende kati nkya onaamuga atumuleke ajja kugenda enkya kyabeera tujja muzuukusa nga ekidyeri kikumyemu kubanga ekidyeri kigenda ku makya nnyo niwe tumugoba essaawa eno aa sikijja kukola kakati munange nga tujja tudda erudda omanyi mwene ebbaala omukyala ono nannyiniyo yaleetamu ebikyala kati ebikyala bisuubuzi babisuubula
ano kumakya musajja ato abali mu bulangiti zuka oddayo ku mukalu njagala oddeyo munnange gye wava buli kyomanyi kyewajja na parking engoye zo buli kimu kye waleeta osike maaso lwaki ate nsika maaso n'amugamba nenkuyamba n'olyoka odda ku bbeere ly'omwana wange ofiringa what were you feeling mazima ddala banne omwana yazze naye ekitabo mubenga muyambako kwenda omukwatirira nedda yakirabye bubi nadde mukute ku kibegabega nga mulagirira nedda dajje wava genda oba wafunyisa omwana bandi embuto bakube enzugu yokitegeere kuba oyinza n'okuba nga watu emboozi waginyumya bubi ng'omwana bandi wamukwata bukwasi oliko emandu ekwata eyo emandwa yo erepinga gitwale omukazi asobola okyusa omusajja era omusajja abamu yabayaba omukazi amukyusa endowooza kale omusajja atu yakanda kwegayirira naye nga bifu kaakano otuva eyo ne tudda ku balogo bano baleese saddaaka kati ekyewuunyisa ekiriwo okimanyi balina okulekani basaddaaka gwe baatuma saddaaka yaleeta omu ku bano abawala njagala olabe kati saddaaka ebizibu byo byonna byonna obipikira awo weepika ebizibu byonna n'oyiwaawo ku saddaaka yo balina okumaliriza omukolo bametaka kinja bulago saye kumbe bametaka musaayi bajaja bametaka kunywa jaja n'alyoka jja eno esaddaaka gyaweddeyo asobola okufuna kwa sente nzaagala obulago muntiisa ulira akalulu l'essanyu lyabwe ng'abaana b'abandi battiddwa kaakano ono agenda okujja okunona Lawrence ng'amulabako Lawrence yasise maaso yamazeemu dda omusubi yamunoonya naye nga tamulaba yamuyitaayita buli wamu naye nga Lawrence tamulaba nti yagenze tetunaba mutwala kuba abadde ayagala yabaamutwala naye yagenda omuyita ng'oli alabika yagenze dda kyala agenda obuva mu kisenge Lawrence abwase kati yajja nambuuza ono omwana oba adduse kubanga mbadde nina omuzuukusa nga alina okulinnya ekidyeri abadde alina okulinnya wotabasi kuba wotabasi zino essaawa eba esimbula nadde njala mufuneyo ka transport kaba atandikirako oba abulaabula era tubuulira tumuwonye wano tajja beerawo mukyala alina obusungu bungi egenda maaso kali kumbe musajja mukulu badduka yafuna waatula n'asooka abirowoozaamu ali wano abirowoozaamu muntu akoze ate naye ekyamazima omuntu akoze atya badde embeera okujja wange nekojja kati alina omwami gwe yanyumiriza mu kkubo n'asooka amunnyonnyola ebizibu bye sirina wenzaddeyo oba sirina wenza tandikira mbadde mupya kuno sirinaako mulimu
sinako kitutuna mbadde nakwejja ku kizinga kuno omanyi okuvuba sikumanyize mpozi nga bandigiriza oba okunyiriza ku agenda musajja atwanoonya omulimu abe nga atandika obulamu obupya naye asaze obutadda ku kizinga. osanze nzira waka so nja kulaba talina waka waayinza kudda kuba talina waabe wonna. jjukira eri gy'alina okudda ewaabwe waliwo ekibooko yaleka kibooko enyuka. kale no yamugajja tugende naye ng'amubuuziza oba asobola okuvuba. efirimu yaffe egenda mu maaso. njagala nyirire nange ogenda kunya kubanga ono atandise okuleka ndi asiba kano enviiri nakombo kaagala kalabikeko obulungi. ani Joan yajja asibye alina enviiri ze yali akoze ani no tuba tuli awo. mama wamwe munange banji tata bw'atuuka ng'amuleeta okulikira tata shuda yabeerabira dda nti omusajja ayenda omulenzi oyo kati nga mugani nfunye omulenzi agenda kuleka ndi akola emirimu gyaffe ajja kutuyambako ku bingi byagenda okuleka ndi ayamba. kale tata shuda kati nga mugati wali buzibu amulesa abe ng'akola emirimu. efirimu yino ensene kubutaabutanya n'ekussa awasinga embooko ze wadduka gano amaka gazzeemu nnyinigo. kati no bwe tuveeyo era njagala okwebaza Katonda nga tudda ku kyaki waliwo abaali bakuŋŋaanye be balokola boogerwako bagenda maaso n'okwebaza Katonda. Katonda abayambi ababeereddewo manyi Katonda n'atubeererawo nnyo naye ate mu kwebaza oluusi ne tubeera nga tukola mpola wumba n'okuzingazinga ensonga ne zikola ki ya ne tubaako. kale no ekyokulabika ndi oluusi bakuŋŋaana omanyi ssebe ekisinga okuba ekikulu kwe kulabika ndi mugenda maaso ne mukuŋŋaana ne mwogera ne Katonda. Katonda nga togenze kumusaba busabi nti mpa kino mpa kiri naye n'okukolayo olukuŋŋaana okumwogerako mu ngeri y'okumuwaana n'okumusinza omanyi abyagala nnyo ebyo. awo munnange naye aba abeerawo wooli buli w'omuwaana n'omusuuta naye akuwaana n'akusuuta mu malayika ate buli w'akuwaana n'akusuuta mu malayika ate ezo zikuyimusa. twamanyanga nti obwavu buli netujjukira mu kanisa netulokoka kaakati bano obwavu bwe bwali bwabaluma naye nga kale baali balogo naye obwavu bwabaluma nnyo ate mu ddogo ne baga kiki ekyogo tekikola buli banaaba bongera kwavuwala kati baavuyavuwala nnyo ne baba nga tebakyalina ssente ne batakomoka ne batandika n'okuwunyanga obwavu kati bakyalina nawe abayobeera era babadde baagala bano abantu baavuwala oli naagaba ne munsaasire nebba wange tubeere mu kanisa naye sooka olowooze omuddu wa Katonda embeera nekuba noba nga tolina ssente tolina woyinza kubeera noyagala otandike n'okubeera mu kanisa ne balo ate awo kiba kigezze kuba oyinza okwagala okuyingira amagye nga muli mu kyaki naye tebamanyi kiki kitukola tebamanyi kibali eri abantu era abantu bangi nnyo abaagala okulabika ni baba baagala okumanya ekigambo kya Mukama bangi gye bali naye abasinga tebamanyi kugamba kiki kigenda mu maaso eno tebamanyi kiki sister olaba musumba kuno ku bizinga bangi bajja basse babbye kati giri emyoyo gibalondoola osanga ono yagenda mu maaso nannyonnyola eri pasito ono engeri abasinga gye bajja ku bizinga nga babbye basse bakoze ebyambyone eno babanga abazze okwekweka kati oluusi n'emyoyo gy'abantu be batta gijja gibalondoola mu ngeri ya mizimu naye abantu bano singa abagenze maaso n'okulokoka baba baddizibwa bujja bwe bijja bituga abantu era kyobola kuno kuliko ebintu bitategerekeka
abantu bonna abagenda maaso n'okuleka nti tebakkiriza mu Katonda ebintu bibayisa bubi. Kale nno genda kubeeranga wano waliwo yaleeta ekiteeso babe nga bateekawo crusade okubuulira enjiri babeere nga bateekawo ekkubo erinalokola abantu. Naye kati omugagga nga tayisawo mutaka ono ng'amugamba ni gwe togendanga kusula mu eri ennyumba ennene ogenda sulanga mu kaluumu kano jangu. Mbadde tosibyeyo omugagga wano wo ne weesisibaawo nze tebanziba. Ono tabbibwa mugagga tabbibwa. Kakati munnange nga mugamba wano wogenda okuba nga osula naye wogenda okusula n'omufaliso ogulabye nyesebo tokolanga ensobi wadde okukemebwa n'okufuna ekirowoozo oba bwe mudde ekiggula olujja olwo. Ennyumba eno ya bisenge bibiri naye ekisenge ekimu mu kisenge omwo mulimu emirimu gyange saagala kuzannyiramu. Nange nkiwagira osanga n'omwami wange mwami wange ngai. Kale no baatandika okuleka kandi bagenda mu maaso n'okwogera ku lukiiko ba crusade. Omwo bwe banaagenda mu maaso n'okuleka kandi bayamba okuteekawo engeri y'obulokovu. Mukama Katonda w'Oluganda yeebazibwe nnyo Mukama. Tukwaniriza tusanyusa okulaba ne munnange nga ozze obudde bugenzi tuli mu kumaliza kansoli. Kaakati nno bano bajja obudde bugenzi omanyi let come as all it eat bones. Mbadde ntambula nga simanyi na gye ndaga kuba eno n'akati. Emizimu eno gitawaanya abantu. Twava ku lukalu nga tulina ebyo. Emizimu gitawaanya abantu. Netutuukireyo manga mu kayumba naye ng'amazzi naye ku kizinga kuno. Simamadde nsaba oteese n'abooluganda onzikirize ngira mbeerako mu kyaki n'omwana wange. Abantu balina ebizibu baagala abamu kusula mu kyaki oba tolinamu bambiza muzigo ne luusi tebatera kwagala kusuza bantu mu kyaki basembayo kusuzamu bayibuli twasanga beetise n'omusalaba gw'omukisa nga bagututte naye bw'abanga yalokoka nga yakkiriza Yesu ng'omulokozi abaasooka babba bayibuli bano tebatwala ekituuti wamwetwalira nze otwala ekituuti omubuulizi agenda okujja ng'ekituuti mye omu bwe yeenenya mugaka ejje ly'abamalayika lyo yalisanyufu tukube engalo. Kale ne agamba nti omuntu omukasi alokoka nakkiriza okuleka ndi atambulira mu kkubo lya Mukama sobola buli kimu era bamalayika basanyuka. Tayesula 7 n'iryo 7 sabe muliweebwa era n'asomesa mu Isa. Matayo yagamba mu linnya ly'omusanvu obuyinza buli mu mikono gye era Katonda buli kimu yagamba ye nannyini kyo. Kyova olaba weebuuzanga nnyo omuntu eraliikirira kyanaali enkya nga leero akkuse. Omuntu oyo aba talina Katonda n'akamu. Libeera ssanyufu. Buli muntu walokoka n'addizibwa obujja mikono gyo eri malayika mu ggulu zisanyuka. Kale mugate emikono tube nga tusaba. Olunaku olwaleero bannaffe nzikiriza n'omutima gwange ono baamusalawo bamulokole. Twalirobera omulokozi wange kyusa amannya gange ogajje mu kitabo ky'okufa ogazze mu kitabo ky'obulamu. Ono baamusabira ndokose abooluganda tusabire mwennyinaffe ayi Katonda kitaffe omwesigwa. Kaakano bwe tuva ne tudda erudda alina mukwano gwe babeera mu bulogo alina eno akabaala ke watundira emibiri gya banne. Kaakano omukyala aba agenda okwirengera eri mu lukuubo
Njawulo y'amaanyi. Yalengera nnyo ne yeekanga. Ekikatuuka kanene kikyamazima. Bano baagala emisambwa gyabwe n'obulogo ly'essanyu lyabwe. Baabo Njawulo y'amaanyi. Mpozzi bagenze kubuuza ensonga ya chairman ne pasita gye twayogerako eri etya. Omukyala alengedde. Omukyala alengedde. Omukyala alengedde. Una ayingidde ne yeewa akatebe. Bannange kanuma amasuuda kiki? Tontambula kukumanyira olowooza n'akani. Nategeera omwana bwe yagamba ono eyamutuma alabika yali akumisinga hakati bimubuulire byonna. Ono mukazi w'omutwale. Balandise kuyomba. Gwe tomanyi bawo bizinesi zetukola. Era tulina ekitugatta eky'amaanyi okwawukanako naawe obufumbo bwo. Tebivuddeemu kuyomba. Nga tomanyira. Kazi setonna erijjamu kira kyonna kyazimbagatala embuto. Bwalinga amira bigi pigi. Munene muzibu. Ono yanyiiga nnyo. Wabula yenna alebera gampunu. Oli agambye wabula munene ate buli wamu wanene. Ndowooza buli wamu wanene. Hano munange sente baba atambula ku kyalo. Mulembe gwa kikofiira oba oli awo. Agenda okweregereza. Ngalo muvubuka ajja. Vubuka ajja atambula. Yebositinga. Oli waawa zino. Naga mu kitundu abantu bonna abenkulembera gwe sikumanye. Kadi wono manyo okoloki. Njagala kulabika ni manya mbenkulembera gwe. Nze kyeyamaani w'ekitundu era n'okumanya buli mutuuze wa kuno. Nze tolina kumanya. Kati aho kiki kyonjagaza? Njagala mmanye bakuzaala wooli wa kuno. Obwasanga bwe bannonda ne banesiga kati okuyimizanga olina ebikwogerako byonna. Olina kituufu ebikwogerako? Simpe tulabe. Bire tukakanga okankana sikumanya biki si bibyo ebikwogerako sebo. Tulabe. Waki olina empaka? Wembe wandiko biremedde. Sikutegeera biki si bibyo. Tugende maaso. Kubanga ni mbapulona nzisaali. Olina okwegenda. Ono ssebo omwami tawa bakulu kitiibwa. Yatenze nja kukulya. Yamugaa ssebo saagala onzannyeko nze nkumanga. Saagala kulabika nti omalako mirembe omanyi bulungi. Ebintu by'oliko nnemerako oyinza okunfunamu ebizibu. Owulira ssentebe? Ssebo njagala kumanya gwani. Njagala nkutegeere. Kani nga mbuzi oyagala ontegeere. Olina lemmanya gwe. Nkumanya nze ndaga nkumanya. Ssebo ssentebe oyagala kumanya. Njagala kumanya. Oyagala omanye ssentebe. Nzuno mwalani ssentebe. Ssentebe yamyani olumyani gyali gimuwunyidde. Kano tugenda okuva eyo omugagga
bwalabiriza eno bwawalula ayina kyayingiza mu kasenge ke. Jukire n'emiryango omulenzi yali abeerayo kati waliwo emaali gyaleeta n'ayingiza mu kasenge gyakola ki? Gwerandi omukisa guguno Hard's Property Management tuze kunya ennaku y'abapangisa. Oyina amayumba tegavaamu ssente wabula ng'ogobagana bapangisa. Tukwasa amayumba go tukubangize, tukuwa ssente z'omulundi gumu ffe ne twebangiza tukulabirira ekizimbe kyo ne tukikuuma nga kiyonjo. Gwatwetaaze tusangibwa Nansana ku kizimbe kiriko Bank of Africa omwaliro ogusooka opposite Kenjoy Supermarket. Okumanya ebisingawo 0758 24 9 oba 0702 06 88 24 beba Hard's Property Management. Wano wetugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri naye nga twalika nnyinimu omugagga ayingiza mu kasenge emaali. Wano tetususeewo tubanga nanyuma ina abatulagira mu bina Uganda agaye kwemukejezo olekedde nate nga bulijjo okuva Bumala Studios eminze badde nkutuusaako abankumire.